Ennyingo ya 83 mu ssemateeka erungamya nti omubaka wa paalamenti alina ebbeetu okusala Eddiiro okuva mu kibiina kye yayingirira mu paalamenti ne yeesugga ekibiina ekirala nga kino kiba kirina okukolebwa mu myezi 12 egisembayo mu mwaka oguggalawo ekisanja kya paalamenti. Olunaku olwaleero mu lutuula oluyindidde ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo, paalamenti lweggaddeyo omwaka gwayo ogwokuna n'okuggulawo omwaka gwayo ogwokutaano nga guno gwe guggalawo ekisanja kyayo mu paalamenti ey'e11. Sipiika Anita Monga asinzidde mu lutuula luno n'alangirira ababaka 8 abamuwandiikidde mu butongole nga bamutegeeza nti baasaze Eddiiro. Bana ku 8 nga bakulembeddwamu ekitiibwa Mathias Mpuuga beesoze ekibiina ki Democratic Front. Mpuuga Mathias Nyendo Mukungwe from the National Unity Platform to the Democratic Front. Honorable Dr. Abed Bwanika, MP Kimanya Kabonera from National Unity Platform to the Democratic Front. Honorable Kakembo Michael, MP Entebbe Municipality from the National Unity Platform to the Democratic Front. Honorable Kakandi Juliet Nakabuye, City Woman MP Masaka from the National Unity Platform to the Democratic Front. Basatu ku bano bavuddemu FDC ne NUP n'omulala omu eyayingira paalamenti kuba Namunigina beebeesoze NRM. Honorable Twaha Kagabo, MP Bukoto South from the National Unity Platform to the National Resistance Movement. Honorable Akol Anthony, MP Clark North from the Forum for Democratic Change to the National Resistance Movement. Honorable Jarama Pendusi Martin from Baradegi Laibi from the Independent Opposition Leaning to the National Resistance Movement. Honorable Onyetho Emmanuel from Jonam County from Forum for Democratic Change to the National Resistance Movement. Abamu ku babaka basaze Eddiiro okwesoga NRM nga bano beetabye mu lutuula oluyindidde e Kololo bagamba nti tebijjusa. I have not only joined, but I've already picked nomination forms for the primaries. And so I am already fully part of the NRM. Kisana kikigwe nti gibuvuddeku waliwo ababaka abava mu kibiina kya FDC ne DP ne beesogga ekibiina kya NUP. Mu lutuula luno sipiika alambuludde ku bikoleddwa paalamenti mu mwaka gwayo ogwokuna okuli okutuuza entuula eziwerako, okukola alipoota 53, okuyisa ebiteeso 45 n'okuyisa amabago 35 nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asinzidde mu lutuula luno ne yeebaza ababaka bonna abakoleddemu ery'okuyisa ennongoosa mu tteeka lya UPDF erizzaawo kkooti y'amagye. The National Coffee Amendment Bill 2024, the Political Parties and Organizations Amendment Bill 2025, the Uganda People's Defense Forces Amendment Bill 2025. I want to congratulate Parliament and the Speaker for the bills which you passed, which you handled. Some of these bills helped the stability of the country, like the UPDF bill. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina, Ageesigika.